Ebyamuwanga Kivumbi bikyawanvuyemu katono eyali omubaka mu Parliament former MP Butambala Kivumbi bw'atyo ate addiziddwa ku limanda era nga Chief Magistrates Court wali mu Butambala District bano bongedde okubeera nga bamwongerayo ku limanda. Former Butambala County MP Mohamed Muwanga Kivumbi bagambye nti wakudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 14 kkooti nga bwekonsideringa bail application mu musango mwe bamuvunaanira okubeera nti nno yakuma mu bantu omuliro okussa n'okubeera nti yakuba olukuŋŋaana olumenya amateeka. Naye mu kusooka kkooti yasoose kulemererwa ate kuleeta Kivumbi teyasoose kubeera nga talabikako mu kkooti era bino byabaddewo looya we Muyizi yakyogeddeko kubanga ab'Ekitalya bwe batyo balemereddwa Kitalya prison balemereddwa okubeera nga baproducinga Muwanga Kivumbi mu kkooti era nga bino byabaddewo yabadde asuubira okubeera nti nno abeerayo okubeera nga bawulira bail application ye. Kakati bwe batyo ku lunaku olwa Mande ne balemererwa okubeera nga bamuleeta era Sam Muyizi bw'atyo yategeezezza aba journalists wabweru wa kkooti nti client we akyali Kitalya kitamusobozesezza kubeera nga abeerawo mu kkooti nga azezeemu ku conditions ez'okubeera nga ate asaba bail oba nga aweebwa bail era International Crimes Division of the High Court bwe batyo ne balagira Muwanga Kivumbi ne ba applicants abalala okubeera nga baripootinga mu kkooti ennaku z'omwezi nga 10 August nga ezimu ku condition okubeera nga abeerawo okubeera nga asaba bail. Naye teyasoose kubeera nga ab'Ekitalya bamuleeta era nga kino kyalabisenga kugamba ekyabadde ekyokulemesa kubanga kkooti yalagira nga 10 babadde balina okubeera nga bamuleeta. Kati nga 11 olumuleese omulamuzi n'ayongezaayo paka nga 14 okusinziira ku Muyizi bagamba nti defense team yo egenda mu maaso n'okuba nga buli kimu ekirambulula nga bwe kirina okubeera era nga tebagenda kubeera nga bamalwamu amaanyi newankubadde omuntu waabwe munnange bw'atyo akyali mu kkomera nga emisanvu gyonna giteekebwawo mu kukeereyesa okubeera nti taweebwa bail kubanga yagamba nti baasabye kkooti okubeera nga at least ensonga zikwasaganyizibwa mu ngeri etaliimu kubeera awo kudda eno n'eri. Kati Kivumbi wa myaka 52 era kati ku Lwokubiri kubanga ku Mande tebaamuleeta ab'Ekitalya ku Lwokubiri bw'atyo n'alabika mu kkooti era nga kyabadde kisuubirwa okuba nti bagenda kuba ensonga bazikwasaganya naye tekyasobose kugambye nti omulamuzi bw'atyo yagambye nti balina kumukomyawo nga 14. Omulamuzi amannya ge ye Amina Wahab yategeeza n'agamba nti ono tumukomyewo nga 14 bwentyo bwe ŋŋenda okubeera nga mpa okusalawo kwabwe ku bail application ye tetugenda kubanga munnange tubyogerako essaawa eno wakati abyogerako wayagalidde munne amala kufuna kasimu nti nkole ntya balimuleese mugamba addeyo manyi ensonga zino juzi Muwanga Kivumbi yagenda n'akola statement ng'agamba nti abasajja baamukuba kuno omuwundi we bazzeemu okumuwamba nti baamukuba era baali balowooza mufu nti afudde. Kati embeera efaanaganako bwetyo olumya obufaanaganako bwe butyo babakubye oguyondo ku mutwe ebintu ebyo si birungi yadde n'akamu era tubulolaba nga nze ŋŋamba nti
bano abasajja essaawa eno si kulaga buzira era kyobulala Kyagulanyi nga yeesikamu agenda kubanga omuntu gwe baawamba ne bamutwala ne balemererwa okumuyita mu kkooti ennaku ezo zonna ate kati kijja kiti kubanga aliko emisango kubanga etteeka liragira litya ku kukwata omuntu n'omutwala n'omuteeka eyo n'omukola by'oyagala ate n'omuleeta n'omuvunaana misango giba tegikyaliwo naye wano mu Uganda eya leero gyo giba weegiri omanyi waliwo omuntu omu yagamba nti Uganda ey'omwaka oguwedde eyinza okuba nga ate era ndala nnyo ku Uganda ey'omwaka guno nti Uganda buli kumpi buli mwezi eba ekyuka oba buli myezi 5 eba ekyusa enkwasaganya y'ebintu amateeka gatambulira mu ngalo nti kooti zonna ziri ku remote ebyembi gwoyinza okulowooza nti ku mulembe gwa Museveni gwokka nti mwe muli abantu ababuyabuya abatalaba ebyo naye munnange bwe bakuddizaayo obutambi emabega eri ojja genda okwesanga nti era ababuyabuya babaddewo mu Uganda ebbanga lyonna tebabaddewo nga basayidinga ne wano mu Buganda bwennyini ne bwe baawa Ssekabaka Muteesa owookubiri bwe yawaŋŋanguka n'agenda e Bungereza era waaliwo abaasigala bapepeya n'abo abaavaako Kabaka okuwaŋŋanguka bagamba era waliwo n'abaawagira okulumba olubiri ng'ate era Baganda kwegamba bino ebintu maze okukiraba nti ensi bwetyo bwerira nze nina engeri gye ngenda nzikirizaamu ebintu ebimu nti oba ensi ya violence sinayinza okuba nga yo ya violence nga kitegeeza nti waliwo abalina okufa abalala babeerewo nga tulina kuba nga tukubagana bukubaganya nti oba paka nga tukkiririza mu ekyo lwe tunaasobola naffe okusobola okwaŋŋanga abalabe tulina kubagana bukubaganye sometimes ze bwentyo bwe ndowooza era ensonga eyo mujja kudda njogereko mu mboozi zaffe wano ezimu kubanga nze ntandise okukitunuulira nga nkiraba kuba kaliba ettaka gino Museveni yagamba lyakulwanira naye ate nga weewuunye olwanira oti ekintu erero ekiriko bannyini ekyo kitegeeza nti Museveni yalinga awagira abatali bannyini ettaka bajje babbe ku bannannyini ettaka kuba yagamba nti ettaka lyakulwanira bwatyo bwe yagamba waliwo ataakiwulira kati ensi eno Legit Museveni engeri gye yeewaanamu ne violence bw'olaba Muhoozi engeri gye yeewaanamu ne violence kati bw'otunuulira abafuzi abalala bonna ababaddewo mu Uganda mu nsi endala era olaba nti ebintu bya bitambulira awo mu kutta mu kutulugunya mu kubeera awo bwannantagambwako nga balinga abatalifa kati paka oba oli awo abantu abamu bagenda kugamba bwe bayinza okuva eri ne bagamba nti kimala totubuulira naffe tugenda kukukuba ne bakuba ndowooza y'engeri yokka abantu gye bayinza okuwuliramu ebintu ebimu kubanga okulumya omuntu omutwala omuteeka ebuto kya kyemba n'omuyisamu zidrill n'omubba emisumaali n'omukulamu amannyo n'omutungulamu amaaso n'okola buli kimu kitegeeza nti naawe obeera oli redo oba oliko ekikyamu ekisooka kati oba olina kukubwa bukubwa ge mazima kubanga teri ayinza kubeera okugamba enkola eno ey'okubeeraawo bannange nze ndaba nti yinza okuba nga tekola kitegeeza nti gw'ogenda kubeera awo okkiriza ofe oba abantu bo baffe kati what you have to do naawe kitegeeza olina kusitukiramu n'okwata omulabe n'omwaŋŋanga butereevu mu buli ngeri yonna okusobola okusavaivinga kubanga eno ensi kati survive for the fittest era lumu nja kudda nkyogera